okujjako nga lwekikyuseeko kitegerekese ng'ebbago kulwanyisa ebisiyaga bwe ligenda okubeera ekimu ku bigenda okuteesebwako olunaku lw'enkya mu palamenti. Ekiwandiiko ekiraga ebinaateesebwako mu palamenti kyolese nti ekiteeso kino kiteereddwa ku mwanjo ku ebyo ebigenda okubaganyizibwako ebirowoozo kabe kasinge n'okuyisibwa olunaku lw'enkya. Kino kiddiridde akakiiko ka palamenti ak'ebyamateeka okusisinkana abantu ab'enjawulo ne bawa endowooza zaabwe ku bbago lino. Akuli akakiiko kano Robin Lwakojo atubudde nga bali mu kumaliriza byonna beetaagisa ku kuwandiika alipoota yaabwe nga beetegekera olunaku lw'enkya. Kubaka tukola final touches, tubadde tugiyitamu tukola corrections yeewedde, kati enkya tusuubira nti tujja okupresentinga report tumalirize buli kimu. Wabula ensonga ennekusibu zitutegeezezza twaliwo ababaka abamu nga bakulemberwamu omubaka Fox Odoi abagenda okujja na alipoota ey'abatono owa minority report ng'ewakanya ebbago lino. Ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asinzidde Mbale n'asaba ababaka ba palamenti okuyisa ebbago lino lifuuke etteeka okusobola okuwonya omulembe oguliwo n'ogulijja ekibambulira. Ono lwali asisinkanye abakulira amasomero agaddukanyizibwa ku musingi w'ekkanisa ya Uganda okuva mu disitulikiti okuli Buduuda, Manafwa, Namisindwa ne Mbale, wabula n'agamba nti ekimala okuyisa etteeka lino ng'abazadde n'abasomesa beesuuliddeyo gwa naggamba. Naye n'abazadde okussa omwoyo okwogera n'abaana baabwe, abasomesa okwogera n'abaana be basomesa, bametroni n'abalala bonna okulaba nti tebakkiriza mpisa mbi ezo kubeera mu masomero. Ssaabalabirizi era alangiridde ng'ekkanisa bwetaddewo ennaku ez'enjawulo okusabirako eggwanga olw'embeera eno ey'omukwano gw'ebikukujju esensedde eggwanga. Tulangiridde wano olunaku ennaku ez'okusabira ng'ekkanisa yaffe ya Church of Uganda okusaba n'okusiiba nga 29 Ogwokuna 331 zibe ennaku ng'abantu beewaayo okunoonya Mukama, okusiiba, okunoonya Katonda olw'eggwanga lyaffe, olw'abaana baffe n'olw'abazzukulu baffe. Ono asabye gavumenti okwekenneenya ebitongole ebigaba obuyambi ebiyinza okukozesa abasiyaga era n'asaba n'amasomero okubeera n'eriisa ejjogi mu mbeera eriwo. Nsaba abantu baffe mu Uganda wabaawo ekibiina kyonna ekize nga kigamba okuyamba mumale okukyetegereza okumanya biki bibakkiriza biki bibagoberera, kubanga si bonna abajja nti baagala kuyamba, bamu bajja kuleeta empisa embi. Ssaabalabirizi agambye nti naye agenda kwenyigiramu okulondola ababaka bakristaayo mu palamenti okulanga kusaba mulindwa ey'okuba akalulu ku bbago lino tewali ayogeza birimi. I want to be also myself and see my Anglican MPs, because the way it's going to be, everybody will be coming, you raise either the Bible and they say, yes, I accept, or they don't show up and they absent themselves, so we will mark them.